omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ayisa abaka bannakibiina kya NRM akakuba pulezidenti entebe olunaku olwokutaano lwa ssabbiiti eno okubaako ensonga zibeegeyaamu ezitalambuluddwa mu bbaluwa ebayise. Ebbaluwa eyisa abaka bano eteekeddwako mukono nampala wa gavumenti mu paalamenti Dennis Samson Obuwa. Kitegerekese nti ezimu ku nsonga enkulu ezigenda okuddamu okwogerwako mu nsisinkano eno kuliko enteekateeka ey'okuggyawo ebimu ku bitongole bya gavumenti naddala ekitongole ekirondoola omutindo gw'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority n'ekitongole ekya UNRA. Kinajjukirwa nti ensisinkano eyo eyaliyo ey'akabondo kano gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yategeeza abaka bano nti wakusisinkana obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo okuli akalondoola ebyobulimi bongere okumulungula ensonga eno. Gavumenti ez'ekyogera lunye nti yagala ebitongole bino biveewo obuvunaanyizibwa bwabyo butwalibwe mu minisitule gye zigwa obutereevu. Kitegerekese nti akabondo kano kagenda kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nazo ezitalambuluddwa bulungi. Omwogezi w'akabondo k'abaka banna NRM mu paalamenti Brandon Gintu agambye nti ensisinkano eno ya ku Lwakutaano wabula tabadde mulambulukufu ku nsonga enkulu ezigenda okwogerwako. Okwawukanako nga neko kalina okuzigulira okuwaggwa nti ate eno yo ekyenjawulo tetutaddeemu agenda. Tugambye tugende tubeere wamu ensonga nnyingi eziriwo eziri mu ggwanga eziri mu paalamenti n'eziri mu babaka baffe n'eziri mu kokasi. So mu kokasi tetulina mulamwa gw'okusobola okugamba communicating nga fully bwe tuli ku rationalization. So eno kokasi egenda kuba ya njawulo kubanga tugenda kuba tuinteractinga ffe bammemba n'obukulembeze bwaffe obwa NRM. Poliisi etandise okunoonyereza ku buvune pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'afunye mu kavuŋŋaano akabaddewo wakati w'abawagizi be ne poliisi mu bitundu by'e Bulindo munisipaali y'Ekiramu disitulikiti y'e Wakiso akawungeezi ka leero. Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Kituuma Lusoke egambye nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yeetabye bulungi mu kusaba okubaddeko okwebaza Katonda olw'obuweereza bwa munnamateeka George Musisi era omukolo guno guwedde mu ddembe. Poliisi etegeeza nti omukolo oluwedde Kyagulanyi Ssentamu Robert ne banne ne basiibula era ne batandikirawo okukuba olukuŋŋaana mu luguudo olutabadde mu mateeka ekiwaliriza poliisi okozesa omukka ogubalagala okugumbulula abantu abeetabye mu lukuŋŋaana olwo. Kiteeberezebwa nti mu kavuvuŋŋaana ako omukulembeze w'NUP Kyagulanyi Robert Ssentamu afunye ekisago ku kugulu abawagizi be kye bateebereza nti libadde essasi. Kyagulanyi Ssentamu oluddusiddwa abawagizi be mu mmotoka eya buyonjo atwaliddwa mu ddwaliro lya Najim Medical Center e Bulindo okujjanjabwa kyokka oluvannyuma agiddwayo n'atwalibwa mu ddwaliro ensambi awo okwongera okujjanjabwa okusingawo. Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi mu ggwanga ategeezezza nti okunoonyereza balinze kusooke kukolebwe ku nsonga eno n'oluvannyuma alipoota ku mbeera eno eneefulumizibwa. Naye bwe bamaze omukolo abapoliisi ababadde ku ground batugamba nti yatandikidde awo ne batandika okukola mu luzungu kye tuyita procession okutambula ne bava mu mamotoka kati ne wajjawo embeera era n'oluguudo ne baluziba so abapoliisi ne bamuziyiza ne gurupu ye. Wabaddewo akanyolagano awo era batugamba nti mu kanyolagano ako kye balabye alabika yafunye injare bwe yabadde agezaako okudda mu mmotoka ye. Naye ate ku sayidi ye nga Kyagulanyi ne ttiimu ye bo bagamba nti baamukubye essasi oba yakubiddwa essasi. Kati kye tusazeewo nga poliisi kosi tuba tulina okunoonyereza okufuna amazima ge galiwa gennyini. Mu mawulire amalala era ge twakafuna Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda bw'alambudde ku Nabugabo Sand Beach mu ssaza Buddu olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ku Nabugabo Sand Beach alabiseeko mu bbugumu eritabangawo mu kitundu ekyo kubanga abantu bangi n'abamu ku baweereza mu kifo kino babadde tebamulabangako. Ebisingawo ku mawulire ago tunabikutuusaako eddako.
Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde Parliament amagezi emalewo okusika omuguwamba aweereza baayo mu bibiina ebyenjawulo nga yeekennenya ekifo ky'omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Katikkiro agambye nti wasaana wabeewo ennongosereza mugamu ku mateeka gafuga Parliament nga mu kulonda kwa bonna omuntu yenna akutte ekifo ekyokubiri ku bwa pulezidenti ayitengawo obutereevu akulembere oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era ng'ono asaanye okubeera omubaka wa Parliament. Mu kafubo n'emikutu gy'obwakabaka egy'amawulire akabaddewo olwaleero, Kamalabyonna agambye nti singa omuntu yenna aba akutte ekifo ekyokubiri mu kalulu ka pulezidenti asaanye afuulibwe akulembera oludda oluvuganya gavumenti ne mu Parliament, abantu ababa bamwesizze ne bamuteekamu obwesige okubakulembera abakiikirire butereevu n'eddoboozi lyabwe liwulirwe. Bw'owulira aba DP boogera ku mukama waabwe bo tebakkiriza nti yagendayo mu bwesimbu. Bw'owulira aba UPC ku mukama waabwe tebakkiriza nti akolagana ne gavumenti mu bwesimbu. Naye abo si be bakulira oludda oluvuganya gavumenti. Kiva ku muntu mu kikula kye, bayinza omunafuya okusinzira eyo gy'ali. Naye nze ndowooza nti nga muno okulonda okwakagu, ndowooza Pulezidenti Museveni yasinza Honorable Kyagulanyi oba abantu obukadde bwali bubuwera obubiri sirowooza. Yafuna obukadde bungi obw'abantu abamulonda. Singa yali mu Parliament n'abuugerera n'okulaba nti bano bonna ab'ekibiina kye abali mu Parliament ye abakulira wali wennyini tugambe ku kyoto ng'abalina. Twalaba wano nga tugenda ndoza mu Ssekukkulu ey'omwaka guli ne bagamba nti ababaka ba Parliament bagenda bawa obukadde obaana. Kyagulanyi n'avaayo n'agamba ababaka ba Parliament muzitwala, naye bangi baazitwala. Naye tali yayogerera bweru. Naye singa yakulembedde oludda oluvuganya era yaddirira yawangula, ndowooza nti ebiruubirirwa eby'ekibiina ky'oyo abeera namba 2 bituukibwako mu bwangu. Bino ebijjidde nga bannayuganda bakyasobeddwa kye bazzaako okukiteesa eky'omubaka wa Parliament wa Mityana South Richard Lumu ayagala wakolebweyo ennongosereza mu mateeka agalambika enkola za Parliament ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nti akubwenga kalulu k'ababaka ba Parliament ab'oludda oluvuganya gavumenti so si kulondebwa ekibiina ekisinza abaka ku ludda oluvuganya. Katikkiro mu ngeri y'emu ategeezezza nti Uganda ekyafiirwa ensimbi nnyingi nnyo mu babaka abasukkiridde obungi mu Parliament n'agamba nti kiviirako ensimbi y'omusolo okuyiibwayibwa mu Parliament n'okutokomoka nga mpaawo ayamba. Mu Parliament waliyo okuyombayomba kungi kyekisooka. Okuyomba bwe kuyitirira abateesa amaaso bagajja ku bintu ebiruma abantu ne babeera mu kuteesa ku bintu ebitakwata ku bulamu bwa muntu wa bulijjo. Ekyokubiri, Parliament yaffe ekimu ku bunafu bw'erina ejjudde ababaka bayitirivu obungi. Ababaka 506 tulina abantu obukadde 46. Buyindi erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4. Parliament yabwe erimu ababaka 602. Kati ababaka bangi nnyo. Tewali na budde buteesa bintu bikulu biruma abantu. Era ne ssente zetusaasanya mpitirivu zetwandabadde tutaasa ne tusasula ndoosa abasawo kati kibava wa ssente tukababiba n'abayizi malwaliro masomero nguudo. Nze ndowooza nti twetaaga okukendeeza Parliament ye n'ebeeramu ababaka mu Uganda nga bwefaanana tibantuse 200. Ebyo nga biri bityo, Katikkiro wa Buganda era Charles Peter Mayiga awabudde gavumenti okuwa bannayuganda omukisa okwogera ku byonna ebalaba ebitatambula bulungi naye balowooza nti biyamba eggwanga lyabwe bwe banaaba baakufuna eggwanga eririmu emirembe. Omukulembeze yenna asalawo kikyaya n'ayogerako. Nze okusooka mbeera njogera okuva ku bbalaza okutuuka ku Sande kumpi buli lunaku. Era ebintu binnyo bye njogerako. Naye sijja kwogera ku buli kintu ekiba kizzeewo ng'omuntu yenna bwe yandyagadde. Omukulembeze asalawo kikyawaako endowooza ey'olwatu. Kaakati nga kino naye n'ebirala bingi mbyogerako. Singa bwe njogera nsonga ezigwawo ez'enjawulo bajjayo ne bakyogerako nga bwogedde ku eno singa kirungi. Njogera naye siyinza kwogera ye omuntu omulala kyalowooza nti kyenteekeddwa okwogerako. Njogera ku ekyo kye ndaba nti kikulu mu budde bwakyo ng'ate kigasa eggwanga. Abantu bananga bannayuganda batakomokedde mu kabenje ka motoka mu South Africa. Motoka ya buyonjo mubadde batambulira bwetomedde motoka lukululana ewabyo okuva ku mukono gwayo. Abagenzi mu kabenje kano kuliko Semwogerere Moses, Winnie Semwogerere, Samuel Semwogerere ne Alinaitwe Rebecca. Kigambibwa nti abaana bano okufa kivudde ku lukululana ebadde eva mu maaso okuva ku mukono gwayo nedda ku mukono ogutali gwayo era gye basanze ne basaabala.
Joseph Tenywa omu ku booluganda lw'abagenzi ategeezezza nti bakola ekisoboka okuzza emirambo gy'abagenzi kuno oluvannyuma enteekateeka okubaziika zinaakolebwa. Tuli mu nteekateeka ekomyawo emirambo kuno tubaziike. Kale yabatatadde mu famire nga abatwala ku mulimu bwe South Africa simanyiddamu abeera mungi kati yabajja ewaka ng'abatwala ku mulimu. Lendi mbu ayina emmotoka yabadde muva mu maaso nga nnene neva ku sayidi yayo n'emulumba kati mu kwagala okwetaasa eyiye n'emulemerera eyeevulungula ku byaziyazi bagenda bajjamu nga bafu. Omwana omuto yabadde akyawonyewo ne bamutuusa mu ddwaliro n'amala eddakiika 10 naye n'afa. Enteekateeka ez'omwoleso gwa CBS Pewosa Nsindikajjake ogw'ebyobulimi n'obulunzi mu bbendobendo ly'e Masaka ziwedde. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge Kabituwe. Omwoleso guno ogw'ebyobulimi n'obulunzi gwakugibwako akawuwo olunaku olw'enkya era nga gugenda kuyindira wano ku mbuga y'essaza Buddu mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekya Masaka City era nga abantu Ssekinoomu ne kampani ez'enjawulo ezigenda okwolesa oba okulaga bannayuganda biki bye batuuseeko bamaze dda okutuusa ebintu byabwe oba ebyamaguzi byabwe mu weema ez'enjawulo ezitegekeddwa wano ku mbuga y'essaza. Bw'otuuka ku mbuga mu kadde kano buli wamu olengerawo weema n'abamu ku bantu abaleese emmaali zaabwe ekiro kino basuze mu midaala gyabwe nga bagamba baagala kubukeereza nkokola olunaku olw'enkya okulaga bannayuganda biki bye bakola. Abamu ku baatuuse dda mu mwoleso guno bagamba nti bakabeera mu myoleso gya mirundi ng'ebiri naye bafunyeewo enjawulo y'ensonga lwaki bakeera okutuuka. Kasa Muhammadu Busulwa ndi musajja craftman kola ebintu bingi nnyo kola masuuti mu maliba gente kolamu engatto kolamu ensawo z'abakyala bintu bingi nnyo era nkubiriza bannaffe abagenda okujja okutweyongako ku mwoleso gwa leero mubadde mulaba bikadde naye kakati ate nzize na bipya naye kijja kubeetaagisa kujja ku mudaala kubanga kakati mubadde mumanyiiko bikadde kuliko bipya byereere. Abaana b'e Buddo balina oluyimba lwe baakuba nga bagamba nti Ssaabasajja agamba nti buli muvubuka yenna oba buli ssomero lyonna lyali badde lisomesa ku bintu by'emikono kalikya bintu bya mikono era kakati omwaka ogujja nga kalikulamu emaze okuyingira mu masomero genda ku buli ssomero. Omwoleso guno olunaku olw'enkya gugenda kutandika n'omusomo ogw'emmwanyi era nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bendobendo lino ery'e Masaka mu mwaka gumu n'ekitundu ku myaka 2 egiyise ensimbi tezikyabeekubya mpi olw'enteekateeka ey'emmwanyi terimba kubanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka baddamu okulima emmwanyi era ku mulundi guno amawulire gabadde gafuluma nti abantu b'e Buddu oba mu bendobendo lino ery'e Masaka bongedde okwenogera ensimbi mu kirime kino eky'emmwanyi era omusomo ogugenda okutandika olunaku olw'enkya gwe gw'ekirime kino eky'emmwanyi n'okugigattako omutindo. Ku lwa 88 katonnyeze 8 ey'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku mbuga ya Kalya Masaka e Buddu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omugoba wa taxi kimukakatako okulondoola buli musaabaze obuterabira bintu bye mu mmotoka gy'avuga nga munnamateeka Amatovu Musa Kimira ateebwa nnyonnyola. Singa olugendo lutuuka ku nkomerero aweebwa obuvunaanyizibwa ng'asinziira mu kawaayiro namba 47 ak'etteeka lya Traffic and Road Safety Act okugenda mu mmotoka oba mu kidduka kyonna okukola search oba okwekebejja okuzuula oba waliwo omuntu yenna omusaabaze eyeerabidde ekintu ky'ekyomugaso era aweebwa obuvunaanyizibwa okulangirira mu lujjudde ti bannange waliwo omuntu eyeerabidde ekintu bwe kiti ne bwe kiti mu mmotoka yange oba mu kidduka kyange singa mu kaseera ako tewavaayo muntu yeekubira nduulu oba agamba nti waliwo ekintu kyeyeerabidde olwo omugoba w'emmotoka oba ekidduka ekyo oba kondakita aweebwa obuvunaanyizibwa okugenda ku poliisi eriraanyeewo n'ateekayo ekintu ekyo bwe ziba ssente n'aziteekayo okumala ebbanga lya myezi 2. Ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ng'eri wamu n'ekitongole eky'Abambega etandise okuketta obumenyi bw'amateeka obuyinza okutuusibwa ku bantu ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda kwa bonna okulibawo mu mwaka 2026.
mu nkolagana n'abakungu mu bitongole byombiriri omuli abawabi ba gavumenti ne bambega ba gavumenti bakwesoga akafuba okusaliramu amagezi ku bumenyi bw'amateeka ng'ensinkano eno yakubeera ku kitebe ky'abambega ekibuli okutandika n'olunaku lw'enkya. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'abambega ekikulu ekibuli ssaabawabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo ategeezezza nti singa ebitongole byombiriri tebituula nga bukyali eggwanga lyakutabanguka mu byenfuna ne mu mbeera eza bulijjo. Let's just take a simple test of if the country, let's say even just for one day, CID lays down their tools, also the DPP also lays down their tools. What's going to be happening? The criminals are going to be all over the place, which means there are no cases investigated, which means there are no cases taken to court. There's no one being held accountable. Which investor can actually come to invest in a country where they know that even if I take my investment there and anything goes wrong, there is no system. The rule of law is broken down. We cannot trust the police to investigate any case. We cannot trust the office of the DPP to actually prosecute any case. So even just to attract foreign investment, they always look at how is the rule of law in that particular country. If I report a case, will the case be handled efficiently and effectively? Akulira ekitebe ky'abambega Tom Magambo ategeezza nti ng'ogyeko okunoonyereza ku buzzi bw'emisango tebagenda kukkiriza muntu yenna ateeka ggwanga ku bunkenke mu kulonda okujja. The truth is we should assure Ugandans that we are working day and night to ensure we have a free and fair election. There will be no chaos here. If you are busy planning chaos, then you should expect the system come for you. I don't want to lie to Ugandans. That's why you pay us. That's why we are holding these offices. Our people must have a peaceful election, and whoever is planning to threaten our people, regardless of the political colors, our work in the constitution is to make sure that does not happen. So I will be lying to you, the fourth estate that you see, we are going to sit down and smile as you burn the city. No, that one will not happen. I want to assure you, if you are planning anarchy, you prepare yourself. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ategeezza nti abakungu mu bitongole eby'enjawulo naddala ebitongole byombiriri ekya Ssaabawabi n'ekitongole ky'ebyokwerinda abasukka mu 600 be basuubirwa okwetaba mu nsinkano eno era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asuubirwa okuba omugenyi omukulu. Ensinkano eno etuukidde olwaleero nga wakyaliwo abantu abali mu makomera oluvannyuma lw'okukwatibwa ku bigambibwa nti bamenya amateeka mu bitundu eby'enjawulo mu kalulu ak'obwa pulezidenti akaaliwo mu mwaka 2021. Kooti e Masaka esindise abatandisi b'amasomero ag'obwannannyini 10 ku alimanda mu kkomera ekkulu eri e Masaka lwa kujeemera biragiro by'ekitongole eky'ebyenjigiriza. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Wawulirira bino ng'abatandisi b'amasomero 10 mu kibuga Masaka basindikiddwa ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka gye balijjibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno bawere nembe n'emisango egitali gimu omuli okutandikawo amasomero nga tebagawandiisizza n'ekitongole ky'ebyenjigiriza, amasomero ago nga tegayina layisinsi, amalala gaggulwawo mu bizimbe n'ebifo ebitakkirizibwa kubeeramu baana n'emisango emirala. Bano basimbiddwa mu maaso g'akulira abalamuzi abato kimagisitreeti w'e Masaka Aloysius Twejuka ne basomerwa emisango egyo ne bagyegaana, bw'atyo kwe kubasindika ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Kino nno kiddiridde ekikwekweto ekyakolebwa gye buvuddeko abakulira ebyenjigiriza mu kibuga Masaka nga baali wamu n'abavunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga aba Education Standards Unity ku masomero mu kibuga Masaka ne baleka nga balagidde amasomero ago obutaggulawo olusoma lwa ttaamu ey'okubiri, kyokka abakulira amasomero gano ne bajeemera ebiragiro bino ne baggulawo era ttaamu ey'okubiri ne bagimalako nga basomesa. Wabula bano fayiro zaabwe poliisi yali emaze okuzikola era bwe baalabiseeko mu kkooti tebaabadde nababeeyimirira kwe kusindikibwa ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka. Akulira ebyenjigiriza mu kibuga Masaka Stephen Kakeeto ategeezezza ab'amawulire nti waliwo ne badayirekita b'amasomero abalala abagenda okutwalibwa mu kkooti nga fayiro zaabwe zaawedde dda nga bonna awamu bali 35.
Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 2 397 Bannabyamizannyo abeegattira mu kibiina kya Real Star Sports Agency balonze omukwasi wa ggoolo eya ttiimu y'essaza Singo mu mpaka z'amasaza ga Buganda Julius Ssenyonga ng'omuzannyi asinze banne okukyanga endiba mu mwezi ogwedde ogw'omunaana. Julius Ssenyonga okutuuka ku buwanguzi buno yamaze emipiira 3 nga tateebeddwamu ggoolo yonna. Ono bw'ati amezi bazannyi banne okuli Irivai Mamuru owa ttiimu y'essaza Kabula ne Robert Sewanyana owa ttiimu y'essaza Bululi. We lutuukidde olwaleero ng'empaka z'amasaza zituuse ku mutendera ogusembayo gw'ebibinja era buli ttiimu esigaza omupiira gumu okuggalawo omutendera guno. Jocelyn Ochanda, team manager wa club y'omupiira ogw'okubaka ya NIC, yaweereddwa engule olw'omulimu omunene gwakoze era gwakyakola mu kuweereza ebyemizannyo mu Uganda. John Serunjoji yasinze mu muzannyo gw'ebikonde olw'okwangula omusipi ogwa African Boxing Union Super Middleweight title. Lydia Babirye yasinze mu muzannyo gw'ensero era abawanguzi baweereddwa engule n'ensimbi enkalu okubasiima. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 1 agavuda mu kunoonyereza wano ku Basafama gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Okumanya ebisingawo okuba ku 0751 460 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo erangiridde nti abantu 129 be baafiiridde mu kwerinnyalinya n'abandi bakubiddwa amasasi nga bagezaako okubomba okuva mu kkomera ly'e Makala. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa gavumenti kiraze nti waliwo n'abasibe 24 abakubiddwa amasasi agaabase bwe babadde babomba okuva mu kkomera. Ekkomera lya Makala Central Prison liri mu kibuga Kinshasa era nga okubomba okuva mu kkomera kwabadde olunaku lwaggulo ab'ebyokwerinda ne batandika okuwanyisiganya ebyasi n'abasibe. Gavumenti ereetegeezezza nti waliwo abasibe 59 abalumiziddwa mu kavuvuŋŋano ako era kaakano bakyajjanjabirwa mu malwaliro ag'enjawulo. Ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bisonyiwo ekya Amnesty International kyalangirira dda nti ekkomera ly'e Makala ly'ekkomera erisingayo bunene mu Democratic Republic of Congo lyazimbibwa nga lirina okubaamu abasibe 1500 bokka wabula we lutuukidde leero nga lirimu abasibe 1,012.